Aina wano mu buwangwa Bishop Dungu yatugamba nti bajjajjaffe baali bamanyi nti waliyo obulamu obulala nga tumaze okuva ku nsi kuno. Kyebavanga bagamba nti ku kijja okuli Sezaala mukamwana bamuteeka walako si kumpi naye, tewabanga waliwo engeri gye yeekyusaamu. Si yange abantu nabo baali bamanyi nti obulamu oli agenze tagendedde ddala gwawo, waliwo obulamu obulala. Era ensonga lwaki tugenda ne tulima ebijja bajjajjaffe n'abagenzi balabe nti tubayongezaako. Nabo balina engeri gye batulabamu nga tuli awo. Ono bajjajjaffe nabo baali bamanyi waliwo obulamu obujja, obulamu obulala. Nabo ekigambo ky'okuzuukira baakimanya bulungi. Twetegekera obulamu obwo obujja, tukole Omukama byagala tukole. Mukadde waffe tumusabira yagenda, naye tumusabira n'abalala abagenzi babeere nga bali mu ssanyu eritaggwaawo ekibasanga. Wabula atulabudde tubeere beegendereza, tubeere mu bulamu obw'ekitangaala. Lumbe nga luno abasaserooti bakimanyi nti abantu baagala nnyo banyumirwa nnyo ekigambo kya Pawulo balwa gye yawandiika, era nga wandiikira Timoteewo tirekera awo olw'olubuto olukulumaluma tonywanga mazzi gokka n'okutwenge. Era babadde bakyesunga nnyo leero. Naye Pawulo oyo omu yatugambye nti tutwe kubitamiiza ebitusuula nino tukyategeera, tudde mu bulamu obw'ekitangaala, obulamu obulungi. Yagamba kunywa ku twenge naye si kunywa mwenge ku kweri kutuleeta ebizibu. Saba Mukama atuyambe tubeere mu bulamu obulungi, tuve mu bikolwa ebyenzikiza ebyekiro, tufune mu budde obw'ekitangaala, tubeere nga tuli balamu, byetukola byonna byonna tukola ne buvunaanyizibwa ebinaatukwanyisa okubeera abantu abalungi ne tutendebwa nga bwe tutenda Ssaabasumba omugenzi Dr. Ssemwogerere Kitwanga. Bwe tusabira omugenzi oba abagenzi, tuba tukuza mu ngeri ey'enjawulo essuubi ery'okuzuukira nti bwe tuba tufudde tetufa kagenderere. Ssaabasumba Ssemwogerere Kitwanga yafa, naye yayigirizanga okuzuukira n'obulamu obujja. Mu kuyigiriza yayigirizanga tiwaliwo obulamu obulala bwe tulina okwetegekera, ate nga bwe busingawo obulungi obutagenda kuggwaawo. Okusoma mmisa eno nakyo tukijjukire, nga tulina essuubi ogyeko okuwona amaziga og'okubeera nga tufunye omusika, ate era tuleme kwekubagiza olw'okubanga mukadde waffe yagenda, agenze kusanga bannaffe abatusookayo.